Embeera esibye ya bbugumu ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ekyaddondo. Abeegwanyiza okukwatira NRM bendera mu kalulu k'omwaka ogujja akabindabinda bwe babadde bakomezaawo empapula okusunsulwa. Munda mu kitebe abeegwanyiza kkaadi balagiddwa okuyingira n'abantu babiri bokka, wabula nga kino tekirobedde bawagizi baabwe kuyisa bivvulu wabweru w'ekitebe, ng'eno bwe bakutte ebipande by'abantu baabwe. Ebyokwerinda okwetooloola ekitebe nabyo bibadde binywezeddwa, ng'abasirikale ba poliisi n'amagye bayiiriddwa mu bungi, ng'obwedda beetala mu kifo kyonna. Ennyiriri z'abadde bagenda okusunsulwa obwedda ziviira ddala mu mulyango oguyingira ekitebe okutuuka ewasunsulirwa, ng'obwedda buli atuuka yasunsulwa wakati mu miziro egy'amaanyi. Mu bamu ku basunsuddwa kwe kubadde n'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa, ng'ono yeegwanyiza okuddamu okukiikirira abantu ba Ruhinda North ku kkaadi ya NRM. Kye tuliko kyakulaba ntugenda ne tunoonya akalulu mu bantu ate nga buli omu tumuwa chance kubuulira abantu kiki kyayagala kola, ng'abantu batuwuliriza ne basalamu kye banaasalamu kyonna tujja kukikkiriza. Tayebwa akuutidde abo bonna bagenda okwetaba mu kamyufu okwewala ebigambo ebireeta enjawukana mu bantu. Akaluulu akalungi ne watabeeramu effujo oba kwanyisaganya ebigambo ebizitowa, kwegamba nti bwe muva mu kaluulu kibeere kyangu kurikonsayiringa. Ekyo kye mbuulira abalonzi bonna n'abeesimbyeko bonna, eggwanga lyonna mugezeeko mulabe nti olulimi lwammwe lwe mukozesa terwawulamu abantu ba bulijjo, kubanga kati bwe tuva mu kano aka NRM tujja kwetaaga kutuula wamu ffena ababadde beesimbyeko tuwagire ono oyo anaaba ng'afunye flag. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri naye asunsuddwa ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kakumiro, n'ategeeza nti yessira waakuliteeka kutereeza ebyobulamu okwetooloola disitulikiti yonna. Bingi bye tukoze naye waliwo ebikyabulamu bye njagala okwongera okutaanya. Kati ng'amalwaliro mu disitulikiti yaffe erina amagombola 24, tulwayo amagombola 5 agatalina ddwaliro erya gavumenti. Tulina amasomero ga siniya ge tuzimba naddala amagombola agatanafuna. Tulina amazzi, tugabawadde amazzi, tuli ku 72 kati ebitundu 7 buli 100 bafunye amazzi amayonjo. Nabbanja akubiriza bannakibiina okwewala okuvoola be bavuganya nabo. Ganya ng'ate bavumagana. Ekyo si kirungi. Pulezidenti yaleeta emirembe era emirembe tugyeyagaliramu. Yogera ebintu by'ogenda okukola. Ebintu by'ogenda okukola by'ogenda okukolera abantu. Abantu bategeera. Naye okudda kw'oli n'omuvuma n'okola kino n'okola kiri si kirungi. Omumyuka wa Ssaabaminisita wa Uganda asooka General Moses Ali naye asunsuddwa ku kifo ky'omubaka wa Jumani, ng'ono akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Odoyi amusunsulidde mu mmotoka mw'ajjidde. On behalf of the commission, duly nominate General Moses Ali for Adjumani West constituency in Adjumani district. Congratulations. Ne baminisita abalala okubadde Fiona Nyamutooro, Henry Musaasizi wamu n'abalala nabo basunsuddwa. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Kayindo Tafiire oluvannyuma lw'okusunsulwa ku kifo kya Ruhinda constituency ategeeza nti kino kye kisanja kye ekisembayo. This time I'll be 75, right? Which means next time I'll be 80. Well, at 80, performance becomes diminished. Olunaku olw'enkya akakiiko kakwongera okusunsula abalala ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti kw'ossa ne bassentebe ba zi disitulikiti. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku Rakesh TV Agalero.